Embeera bweti bwe badde ku kkolero lya toilet paper erya Superfine erisangibwa ku Kibira Road mu industrial area. Poliisi ezikiriza omuliro eyanguye okutuuka mu kifo kino okutaakiriza emmaali, wabula nga kibadde kizibu okutaasa ebipapula ebibadde byakanga ebirimu amafuta. Abantu betusanze mu kifo kino bategeezezza ng'omuliro bwe gutandise mu biseera by'amala g'ekyemisana ng'era olugulabye ne bakubirirawo poliisi okujja okutaasa emmaali. Ffe tubadde eri mu Balutoni tuzze buzinga gwaka. Omuliro gutandise saawa 8 kitundu. Omusaazi gaali tegaliiko kati bwe gakomyewo kyeka generator yeyabise. Ne batandika omuliro gujja ne bakubira fire brigade n'ejja. Nannyini kkolero lino Shuahan agwanye okwogera ne WBS nga bimusobedde era tugezezzaako okumwetayirira abeereko kyayogera wabula ne yeerema. Wabula akulira ekkolero lino Businje Williams ategeezezza ng'amasannyalaze bwe gatabaddeeko kyokka bwe gakomyewo ne gajja mangi ne gakola ekizibu kino. When it came back it busted. We don't know what happened, but it was a power problem. Okusinziira ku poliisi tebannaba kukakasa kiviiriddeko muliro guno naye ng'okunoonyereza kutandise. Kyokka bakubirizza abantu abazimba okulekangawo amakubo emmotoka ezireeta obuyambi we zisobola okuyita. Batuyise nti omugolo oluguudo wano ku Mulwana Road era ne tugiramu n'emmotoka zonna nga bwe muziraba wano ne tusanga nga guli mu warehouses 3 yeno Superfine ekola toilet papers. Kati tugezezzaako nnyo kubanga ku warehouses 3 2 twamaze kuzizikiza tuli ku yokusatu. Kampuni eno ebadde efulumya ttani za toilet paper ezisoba mu 1,000 buli lunaku ng'era ekozesa abakozi abasukka mu 100. Abakozi balabiddwako nga banakuwadde ng'abamu tebamanyi na waakulaga oluvannyuma lw'omulimu gwabwe okusaanawo.